Mu lesson quote eyokuna tugenda kutunulira obulamu obutaggwaawo, ekibi n'okufa, gattako essuubira ebiseera eby'omu maaso. Okwagala kuleeta obwenkanya n'ekisa, ekibi kireeta kufa. Tugenda kutunulira enteekateeka y'obulokozi nga bwe yabagibwa Mukama waffe Yesu Kristo, olutalo lunene olwatandikira mu ggulu ate mwattu nga lugenda mu maaso n'okuyinda ku nsi kwe tuwangaalira. Kati buli lunaku tulwana ne wiiru yaffe okubeera disciplined. Ye obadde okimanyi enti kano yakutondera kubeera mulamu emirembe gyonna. Eddembe lyenga Katonda yaliteeka wali ajja alokole ensi. Ye abaffe Mukama waffe Yesu Kristo okimanyi nti yakkiriza okufa okutufiirira nga n'ekibi tekinnabaawo. Ku lunaku Adamu ne Kaawa baayonoona, Kristo we yeeyimirira okutufiirira. Tusaba bakadde b'amakanisa, abasumba baffe okugattako n'abavubuka enjasa b'eggu abasoosula ebyawandiikibwa. Lesson week eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Butereevu mukwano gwange ali ku 3ABN amazima agatajjunguluddwa kubuuzaako era n'enkwaniriza mu program lesson week eno buli Friday ssaawa 2 paka ssaawa 3 atwaniriza Sabbiiti. Gwali mu ddiro lyo ng'oyaniriza Sabbiiti tukwebaza efamire yo n'emikwano gyo, so nga naye mukwano gwaffe atulabira ku YouTube ku live streaming twagala okwebaza kubanga otambula naffe. Nze Nasaani Matovu Munagomba, Mukama ampadde omukisa ate ogenda mu maaso n'okwanjulira kwota yaffe empya ey'okuna eriko ebigambo ebiwoomerera ate ebimu nga bikaayirira, naye nga siri nzekka, ndi n'abantu ba Mukama abatukuvu be mu biseera by'enkomerero. Weewaawo wakati wano nina muganda wange Brother Enoch Mwesigwa ng'oyo yatwala ekitongole ekyabavubuka mu Mount of Olives Church. Kanisa ya Lungereza eri ku lulwe lw'Enaalya. So nga wali ate Mukama atuwadde omukisa nate okubeera nti tuli wamu ne mukadde waffe Ssaalongo Kayemba Kazibwe, jjajja w'abaana. Tusense nnyo okula mukadde waffe. Weewaawo ssebo. Weewaawo. Kati mukwano gwange atulaba tugenze mu lesoni yaffe esooka mu kwota ey'okuna oba eggalawo omwaka nga tugenda kuba tutunuulira okufa, yagendaga nti on death, kukufa, okufa, dying, sibwe kiri, then our future hope, essuubi lyaffe ery'ebiseera eby'omu maaso oba essuubi ery'eby'omu maaso nga kyetugenda okuba nga tutunuulira. Basically ku lesoni eno empya nina ebintu ebikulu bye nayongedde okuzuula tugenda okuba nga twetegereza essuubi erikakafu ery'obulamu obutaggwaawo. Ekyokubiri, essuubi lino lyatuweebwa ddi. Ekyokusatu, ensibuko y'ekibi n'okufa. Okay? Then ne Katonda agenda kusobola atya okuba nga agonjola obuzibu buno obw'ekibi bye tugenda okuba nga tutunuulira mu kwota yonna mu nfunze. Wekiri? Kati twagala kubanga tutandika n'emikwano gyange okubabuuzaako tuweeyo n'essaala eggulawo ate oluvannyuma tugendeko munda mu nnyanjula ey'obubaka buno obw'ekitiibwa obwogera ku ssuubi ery'emirembe gyonna. Ese bubuuza ku mulabi waffe. Omulabi nnyongera okukwaniriza kukulisaayo mu kwota ya Crucibles. Nsuubira nti okyogera kati obutamu nekuba nga mwokalimu oli kati kati tuli mu kulinda mu kuyiga ennyimba kati ebimu ku bye tuli mu kuyiga okufa n'essuubi lyaffe eddamu. Nsaba Mukama akuwa omukisa atuyita mweno embeera oba mweno lesson gye tugenda okuddako. Mukama abawa omukisa era ayongere okugumya essuubi lyaffe lyetuyita essuubi eddamu ng'Abadiventi. Weewaawo mukadde waffe. Omulabi wa 3ABN nange nkulamusizzaako Mukama waffe nenkwagaliza kwota eno ennungi eggalawo omwaka okubeerera ey'emirembe ate era ey'essanyu. Weewaawo tweyanziza nnyo tweyanzeege. Kati mu kiseera kino mukwano gwange atulaba eyo tusaba ewombeeke atubeere nga tuwaayo okusaba ate tutandike bulungi nnyo enteekateeka eno eya lesson week eno mu kwota empya. Sebo muganda waffe tuweereyo okusaba. Tusabe. Kitaffe atwagala era yatwagala nga tetunaakubeerawo. Tukwebaza nti ekisa kyo kingi, nti okwagala kwo tekulina kkomo, nti era mu kwagala kwo okungi
bingi bye tusobola tegeera naye ng'otuwadde ebimala okumanya tusobole okuteeka okwesiga kwaffe mu ggwe. Tukusanga tutandika lesoni eno yeno okwota ati nga twogera kufa ku ntandikwa y'ekibi. Mukama nsaba otuwa amagezi, nsaba omwoyo wo bino bye tugenda okusoma, ebiseera bye biba bizze Mukama otujjukize bino bye tugenda okuyiga, era nga tukusaba tubeere n'okukkiriza n'essuubi eddamu nti kakibe ki gw'atwagala era yatuyita ogenda kubeera wamu naffe. Tukulembere nga tugenda okudisikasinga ye Mukama, tusobozesa okutegeera n'okujjukira n'okwongera okwagala ye Mukama n'okwagala abaganda baffe. Kuno kwe kusaba kwaffe mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Weewaawo, amina. Kale nno nga tunabagenda butereevu mu buyeekera obubeera obubalukawo mu butonzi obutuukiridde. Rebellion in the perfect universe. Nga tunabatuuka eyo twagala kusooka kwetegereza ennyanjula tufune ku kifaananyi ekya lesoni eno nga bweri. Njala sooka kusoma lunyiri luno then mbawe omwaganya mutubeeko kye mutugamba ku nnyanjula ya lesoni eno empya gye tuyingidde. Tito, ebbaluwa ya Pawulo eri Tito essuula 1 nenatandika ku lunyiri lusooka n'olwokubiri. So omulabi waffe kkiriza tugende mu Tito, ebbaluwa ya Pawulo eri Tito essuula 1 olunyiri lusooka n'olwokubiri. Agamba nti Pawulo omuddu wa Katonda era omutume wa Yesu Kristo ng'okukiriza kw'abalonde ba Katonda bwe kuli n'okutegeera amazima agali mu kutya Katonda mu kusuubira obulamu obutaggwaawo. Katonda atayinza kulimba bwe yasuubiza ebiro eby'emirembe n'emirembe nga tebinnabaawo. Wa soma olunyiri olwo ne mpulira nga longotombabiro olwokubiri naddala olwokubiri mu kusuubira obulamu obutaggwaawo Katonda atayinza kulimba bwe yasuubiza ebiro eby'emirembe n'emirembe nga tebinnabaawo. Yulungiriza ekisometi ekintu ekyo. I would love to be interested. Titus chapter 1 verse 1 and 2. It says, Verse 2. In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Wow. Okiraba? Kwegamba nze kikye nafuna bwe nali tunulira lesoni eno empya. Nagaye funye omukisa oguddamu okufumitiza ku bigambo bino nti Katonda yantondera kubeera mulamu emirembe gyonna. Ekyo kye yantondera. Era nga n'ekibi tekinnabaawo mu bufunze kye nasoma nti enteekateeka ya Katonda eri obulamu bwange yakakasa nti nga ye bw'ali omulamu emirembe n'emirembe nange gwatonze mbeere mulamu emirembe n'emirembe. Actually, ono omuwandiisi wa lesoni bwatu bwakitandika n'atugamba nti enteeka ya Katonda mu ntandikwa yali yakubeera n'ebitonde bye fe abantu twetwalidde emirembe gitagwawo. Era nga inakyo sense entandikwa era bwe kijja okukomekereza. Ffe tuli muno makkati tutere ekibi n'okufa tebyalimu mu pulaani ye. They just interrupted. Tulina wandigambye nti tuli ku lugendo naye tulina we tuyitidde olw'okuba ekkubo balina kye balikoze bali mu kulitereeza nga ne tukatukwala ditwa nga mpanvuko naye ngera tuddayo ku mulamwa gwe tuliko nti Katonda ekigendererwa kye kubeera n'ebitonde byakoze byatonda. Nti omwandiisi wase nandikala n'atugamba nti bw'otunuulira ennaku okufa omukyala asitudde omwana w'emyezi 9 agenza okumuzaala Kawempe Mulago bamugamba omwana ozadde muki mufu oba oli awo ye n'afiirayo. Gwe nga Saalongo Mukama tumwebaza nti eryo erinnya lyo teriweebwa muntu yenna nga omukyala n'afiirayo ate omwana n'ajja. Kaakati olaba okubonaabona kw'olabirira akawere ako osobole okukajjamu. Osaba omutwe omutima omunafu ongaze ogambye ati okutwala omwana agende omukyala akoleki agira abaawo. Nate nga tunula ebintu ebityo omuzadde kale alabiridde omwana we alina watuuse omutaddemu essuubi lyo bakugambye nti bakisala mutwe bakoze eki bamututte. So omuntu asuubira ki mu kwoota eno mweno okwota ndooza kusinziira ku nnyanjula omulafi kyeyandisuubidde nti tugenda okwongera nga tuyita mu bayibuli eno kwota egenda ba yakubikula byawandiikibwa lunyiriri ku lunyiriri enkola y'ekyadiventi entuufu enkola y'ekiprotestanti wawu
nti olunyiriri luno lugenda kulanda wano katono wali katono lunyiriri ku lunyiriri wetunamaliriza byonna nga bayibuli yonna ngaawamu yogera ekintu kimu ng'etumatiza nti essuubi ery'obulamu butaggwawo kakafu. amiina mukadde wange mulabi waffe ayagala kusuubira naye kikyaba asuubira mu kwota eno okusinziira kufa n'essuubira ebyo mu maaso. Okwagala kwa Katonda kugenda kubikkulirwa mu bujjuvu kubanga okwagala kwa Katonda kwaliwo olubereberye weekuli ne kaakano ate era kugenda kusigala nga weekuli kwegamba okwagala okwo n'ayagala omuntu atayagalika n'amunoonya gy'amunoonya n'amuteeka wamutadde n'asigala ng'amulabirira kaakati bw'amala okumukkiriza ne bw'aba agenze mu kabbuli mwana wattu awummula buwummuzi aba ye tafudde awummula buwummuzi ng'alindirira eŋŋombe y'oluvannyuma evuge alyoke azuukirire obulamu obutaggwaawo kugamba okwagala kwa Katonda okwo tugenda kukwetegereza nnyo mu kwota eno. Tutunuulidde obutonzi enteekateeka y'obulokozi ekibi n'okufa kwegaga yeena biki byonna Katonda byonna biri mu nteekateeka ye ey'okulaba nga amalawo ekibi ateekewo ensi gye yatwagaliza okuva olubereberye. era nga n'ensomesa enkyamu zonna ezizze nti omuzimu gwa mamange gwanzijidde tugenda biwona ebyo byonna tugenda nekwota ennyini tugenda biraba tulabe nti sitaani yava mu ggulu yengeri gye tutandikamu lesoni yaffe eno week rebellion nti sitaani yo yava waggulu teyajja yekka ate teyajja nga just bazze kutula wano kukola bali mu lutalo. Yes. Weewaawo kati omulabi waffe twala okujjukiza nga tugenda mu lesoni yaffe eggulawo kwota eyokuna eyo nga tugendayo twala okujjukiza ebigambo eby'omuwandiisi ono omulungi ddala ebbaluwa ya Peetero eyokubiri ssuula emu olunyiriri lw'ekumi Peetero agamba nti kubanga tetwagoberera ngero ezagunjibwa n'amagezi bwe twabategeeza obuyinza n'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo naye twalaba n'amaaso gaffe obukulu bwe. So essuubiro lye tuli mu kwogerako ery'obulamu obutaggwaawo terizimbiddwa ku nfumo. Bwe waliwo abantu bali bensinkanye eyo nga baga nti naye abazungu baleka baatona ebyokulera ekitabo kyabwe. Kino lyessuubi eddamu ery'emirembe n'emirembe. Era Kristo agamba nti ekiseera kijja Katonda alisangula buziga mu maaso gaffe. Tewali bakufa, tewali bakufa nate, tewali bakaaba nate. Ebyedda byonna bigenda kuggwaawo tufune obulamu obujja obw'emirembe n'emirembe. Amiina. So essuubi twagadde obeere nalyo nga tugenda okutandika kwota yaffe n'eyokuna. Tugyolekedde obuyeekera in a perfect universe. Kintu ekyo mu nsi etuukiridde. Ensi etuukiridde wa mu butonzi obutuukiridde ne mubalukamu obuyeekera nga temuli n'omu ku baatondebwa yali mutuccu. So gulimu naawe ekibuuzo ngeri Katonda mutuukirivu be yatonda batuukirivu obutonzi bwonna butuukirivu. Kati ate kino ekitaali kitundu ku butonzi kyo kivaawa kiyingirewo. Asooka tusaba olunyiriri okujjukira mu kitabo kya Isaaya essula 14 olunyiriri luno olw'12 olwogera ku Lusifa. Ey'Olungereza egamba nti how have you fallen from heaven. Gumanyi okusoma Olungereza tuli mu Isaaya 14 olunyiriri olw'12. Yes. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? Yes. How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? In NESB, negamba nti you have been cut down to the earth, you who defeated the nations. Oluganda lugamba ng'ogudde okuva mu ggulu gwe munyeenye ey'enkya. Seemasaamasa naye munyenye enkya omwana w'enkya
ng'otemeddwa okutuuka ku ttaka gwe yamegganga amawanga. Kati wano boogera ku Lucifer. Kwegamba ly'erinnya lya Sitaani lye yalina nga tanafuuka Sitaani. Ate ekigambo Sitaani kitegeeza enemy of God, mulabe wa Katonda. Adversary. Yeah. Then Lucifer looks fellow. Lucifer kitegeeza kintu ekitangaala. Omukwasi w'omumuli. Ekitangaala. Okay. Anti sokoleke lwaki nze nkiyita mumuli? Kubanga looks fellow bigambo bibiri byo Latin. Looks fellow, light bearer. Omukwasi waki? Wetalo w'omumuli. Kati tutuga tulina mafoli. Olwa omusajja nga tugenda wakola enjuki. Nga kuteebwa. Omumuli. Omuli kyekiti ekibaako ettaala. Kyaka era gwe tugoberera. Ekitegedde kati so yoyo tuli mu kwetegereza obuyeekera mu nsi etuukiridde oba mu butonzi obutuukiridde. Omuwandiisi wa lesson atandika bw'ati nti abantu bangi omanyi eddiini nnyingi mu nsi n'abo batalina ddiini, ate ng'omuntu abuuza n'agamba nti kale gwe okuzenga mu Kristaayo Katonda omumanyi. Naye waliwo abakuze nga tebamanyi tamanyi Katonda. Nti abantu bangi abalowooza bitaba philosophers beebuuza ekibi kivaawa, ekibi kyatandika kitya. Bannaffe bali aba Greeks babayita Abayunaani, Abayunaani nti bo balina endowooza egamba nti ekibi kyatandika omukazi omu we yagulawo akabokisi akalimu ekibi. Pandora box nkategeera. Ate ekizibu ekirimu eyo endowooza nti tebakunyonyola kibi ekyali mu box kyava kyajja kityo okubeeramu eyo box. Bositole yaabwe etandikira ku box eyo gye bayita Pandora. Kubeera bwe bakomotege. Naye ate kati fe Abakristaayo tulaba nti olugero lw'ekibi owati Bible lwetandikira olutandikidde mu bubereberye yakugamba Adamu ne Kaawa mu lusuku. Kaawa n'akola ki? N'alya ekibala. Naye ate era tulaba nti omusoto olwedde gwali bukoze eki? Bugudde. Guno omusoto ogwogera. Ogubasendasenda bagwe. Gwo already gulimu ekibi. So kati ekibi kitegeeza wetwaba kutegeera ekibi kivaawa. Tulina n'okuddako emabega nga tetuna Katonda ebe. Kubanga eno ensi yaffe tunakola ki? Kino ekibuuzo kanitwalire Saalongo. Saalongo. Wangi. Ndeeta ekibuuzo. Nkirinze. Wama bw'abanga Katonda mulungi. Ate nga w'amaanyi muyinza w'ebintu byonna. Era nga yennyini nsi eno. Kijja kikyayiye Katonda omulungi ow'ekitalo okubanga yennyini nsi embi bw'eti. Twasomye mu bbaluwa ya Yokaana yatugambye nti Katonda kwagala. N'oyo abeera mu kwagala abeera mu Katonda. Yes. Ne Katonda abeera mu ye. Katonda olw'okubanga kwagala yagenda naawe eddembe ebitonde bye byonna. Yes. Okukozesa eddembe lyabyo nga bwe byagala. Kakati eddembe bwe lyayitirira obungi. Omwana ow'okubula Lucifer n'ajjirwa amalala. N'ekyasooka okujja mu bulamu bwe bwali bujja. Kwali kweyagaliza. Yatunula n'agamba nti mutukuvu ani gwe bakubira emiziro egyo? Lwaki si nange? Nange waakiri. Kakati atandika okweyagaliza olw'ekibi kitandika okujja mu ye. Ekibi kitandika okujja mu ye, atunuulira entebe yaga nti nange nandituddeko mu ntebe eyo. Atunuulira akawempa akamyufu naga nange nanditambuliddeko kakawempa ako. Ekibi olwo kigenda kizimba. Olw'okubanga okwagala tekwali mu ye. Kubanga singa yalina okwagala ng'okwa kitaffe yandibadde tatandika kulingiriza bitiibwa biri na ntebe eri. Okay. Waliwo abantu battabulwa kankiyita okutabulwa. Bayibuli egamba nti Katonda yatonda Lucifer ng'atuukiridde. Baga nti kuva ku lunaku watonderwa wali ng'otuukiridde makubo go gonna. Oba from the day you were created, you were perfect in all your ways. Siwa kigamba? Naye nayongera kaka tiiru iniquity.
okutuusa obutali butuukirivu bwayingira muggwe bwalabika muggwe. So nze njala kusooka kukkiriza kino nga tetuneeyongerayo nti Katonda tavunaanyizibwa era tanenyezebwa ku kubaawo kw'ekibi. Eyo point twagala kuginyweza eri mwena mwena abatulaba mikwano nti Katonda gwe tusinze yakola eggulu n'ensi tavunaanyizibwa era tanenyezebwa ku kubaawo kw'ekibi. In fact omwandiisi wa lesson kyekimu ku bintu byagezaako okunnyonnyola mu nnaku bbiri. So twagenda ku Sunday eno. Sunday eno, creation, an expression of love. Obutonzi. Ate obutonzi butwogerako ndoza bwe buno bwe tulimu. Katwogere ku buno bwe tulimu bwe tulaba buno. Bwoleka butya okwagala nga kwesasisi. Okwagala mukadde wange kansoke ne mukadde. Obutonzi. Bwoleka butya okwagala olwaleero. Obutonzi bwoleka butya okwagala. Katonda bw'atunuulira ensi, bw'otuuka mu lubereberye nti ensi yali njereere nga yeetabudde, omwoyo gwa Katonda nga gumaamidde ku mazzi, kwegamba naawe bw'otandika okutunulamu olaba ekintu ekyali awo nga tekitegeerekeka. Katonda n'atandika okutonda kino kibeewo, wabeewo obutangaavu, wabeewo kaakati n'alaba buli kyakoze nga kirungi. Buli kyeyalaba buli kyakola nga kiki nga kirungi, byonna yabikola ng'okwagala kwe bwe kuli. Olusooka n'alutonda ne buba akawungeezi ne buba enkya olwo olunaku olusooka, n'atonda olwokubiri. Buli kyakoze yalabanga nga kirungi, buli kyakoze yalabanga nga kirungi, naye nga byonna yabikozesanga kwagala. Bw'amala okutonda ebintu bye mu kwagala, mwana wange n'akola ekigambo ekinsinga okwagala ekisinga okunsanyusa mu bulamu bwange. N'awummulira ku lunaku olw'omusanvu. Yali takooye kubanga yayogeranga bwogezi eri bannaffe baga nti kun fire kun ba, yalagira ba ne kiba, ba ne kiba. Kakati mu buyinza bwe ne mu maanyi ge ba ne kiba, yali takooye. Bw'amala okuwummulira ku lunaku olwo olw'omusanvu, mwana wange n'aluwa omukisa. Teyakoma ku kuluwa mukisa ate n'alutukuza. Kakati kindaga nti God himself was the first seventh day keeper. Ye mu seventh day yasooka. Bano ba Adamu naffe tugoberera bugoberezi, naye nga byonna ebikozesanga kwagala. Okwagala okwo kwe kwatonda, okwagala okwo kwe kwatuteekawo, okwagala okwo kwe kwakola ebirungi byonna ebyali mu nsi eno. Sitaani omulabe w'okwagala n'alyoka ajja ayonoona okwagala kwa Katonda gye tuli. Kugamba tukyakinoonya omusajja yagera olugero olwo sawo olumingolinga n'ensonga eno mukadde wange. Kuba oli ayinza okwebuuza nti okwagala kuno kuvaamu kutya emirandiro ebiri. Naye tulina emirandiro ebiri gye tumanyi Katonda. Omulandiro ogusooka gwa bwenkanya, justice. Omulandiro ogwokubiri gwa kusaasira. Katonda abeera otya ow'okwagala nga mwenkanya wa kusaasira, kugamba ebintu ebyo nyambaako tutulyoke tubeere nga tugenda mu kuwumulamu. Ffe ng'abantu ffe abakiraba bwe tutyo, naye ate okwagala is him, he is love. Katonda kwagala. Yokaana ekisooka 4:8 ne 16 ne 16 nti ye nga Katonda kwagala. Kati olw'okuba ye kwagala, waba alina kyatondawo nga mukadde watugambye, his government obviously foundation eriki kwagala. Naye ate okwagala kuno kulina ebibala bikola ki byekuleeta. Ebibala bino nti oyo omunafu mubalirire, naye ate oba omubalirira jjukira n'abaana balaba otonze nabo olina okubafaako obwenkanya. Nti standard efuga ono ye standard efuga bonna, ate nga nayo gy'olina okukola ki okutambulirako. So justice and mercy are a fruit of God's love. Si byanjawulo nti kino guno omutimula na guno wabula Katonda bw'akwata omuggo kangeze aleesa amataba ga Nuuwa okwejjukira kwagala. Yes. Lwakuba leero kuzenga bwenkanya atya
nti eri bano 8 abamukkiriza abasazeewo okugamba nti jjukira love tulina ebintu bibiri okwagala and self n'okwerowoozaako nti bano 8 balina love mu bo bateeka abalala okusooka bo bennyini bassa ekitiibwa mu Katonda okitegeera ate jjukira Katonda ye nannyini byonna okitegeere then bano abalala baganye the wicked abaganye abali in rebellion towards God bo kye bakoze kwe kugamba nti Katonda si yatufuga twekalakasiza tuganye bagobedde omulabe so okutaasa bano 8 n'okukkiriza kwabwe n'okubaana ebibala ebyebikolwa byabwe bajjukira tulina eddembe ery'okulondawo oba okusalawo naye ate tetulina eddembe lisalawo biki ebigoberera okusalawo kwaffe we are free to choose but we don't choose the consequences of our choices ebivaamu mu kusalawo kwaffe tetubiinaako mukono tulina mukono mu kusalawo naye ate nga omuwandiisi Yesu kyatulaga mu Katonda byonna byatonzeewo newankubadde tulaba nti leero osobola okulaba empologoma nga eridde omwana gw'engabi n'osanga embwa nga ziridde embuzi ku ttale gye wasibye ku muguwa ng'enkuba etonnye naye era newankubadde tubiraba ebyo tulaba okwagala kwa Katonda nti singa bino ebimera bivaawo byonna tetwandibadde namuka gwa kussa nti singa tugamba nti tuwe kyakulabirako ekirala kinyuma singa tulaba nti mu mazzi Katonda byatonda ku nsi the oceans agayanja luva okwaya ago bw'ogajjawo gonna enkuba tuba tetugenda giraba twali tugenda kuddamu kufuna empewo the breeze empewo gyetussa si gyetussa naye empewo eweeza etuweweeza empewo eweeza eba tekyagenda kuba newankubadde ekibi kyajja ne kigootaanya creation eya Katonda naye tukyalina byetulina tugamba nti kino ekintu kirala kirungi olaba omuti guli emiti ekyekimuli kya rose eriggwamu eriri naye ate n'ekimuli bwekiri ate nekivaamu akawoowo yes so twagala tuwummulemu tukomewo twongere okwetegereza olugero nga bwe lufaanana olw'obuyeekera mu butonzi obutuukiridde katukomewo program lesson weekend ku 3ABN TV kkiriza gonda Katonda atuyisa mu mbeera zonna zetuyitamu tusobole okukula mwe tuyigira okwesiga naye Katonda Mukama yatulekera okwesalirangawo obutagenda mugulu kusalawo emirembe essanyu wakati mu agawo seeta ensisinkano ne Mukama bw'oba onaava mu kubeera supplanter obeere Israel the blessed bintu tetuteeka kubifuna nga tuyita ate mu kumenya biragiro binamateeka tuyiga okubanguka mu byawandiikibwa gamba ng'okutukuza sabbiiti ng'etteeka bwe liri okwagala abatayagalekeka 3 paka ssaawa 4 ng'eddiddwamu ku sabbiiti enkya nange Yonasaani Matovu munnagomba lesson week eno katuyigire ku bigere bya Kristo tukulisaayo nnyo mukwano gwaffe gwali ku 3ABN songa naawe yakatwegattako tukwaniriza mu program lesson week eno tugenda maaso n'okutunuulira obuyeekera mu nsi oba obutonzi obutuukiridde ndi ne muganda wange brother Enoka mwesigwa okuva Mount of Olives era nga yakulira ekitongole ky'abavubuka abeeyo bonna aboogera Olungereza nsonga ku lwero tulina mukadde waffe Ssaalongokazi bwejjajja w'abaana okuva eka aliyitibwa Kiso tusanyuse nnyo okulaba ssebo nange nsanyusa okubeera tukyagenda mu maaso kati tuli mu kutunuulira tumaze okulaba okwagala weekuli waliwo nga sinabuuka wakuba mukaddegera kumandi waliwo omwandiisi Yesu n'atukiralisa wano kesala tusubwe awandika n'agamba nti okwagala kuno okwa Katonda kwolesebwa okwagala kuyina okwolesebwa okubeera okwagala okw'amazima love is only love if it is expressed bw'okungamba nti onjagala nga muganda wo mu Kristo naye nga ova kulya mmere ze tompaddeeko kinzibwayo otegeera okwagala so Katonda mu kutonda kuno teyatonda kuba yali talina bwakubeera naye toba yali yeeboye nga wetugamba mu mbeera y'ennaku zino Katonda yatonda n'agamba naye singa nnyo byakukola kantonde after all amanyi nkolaki nga lina bwe yatonda yalina okwagala kungi ng'ayagala kugaba
ayagala kwolesa ayagala kuwa bano batonze in that nabo waba batonze nabo beeraga okwagala kwegamba okwagala ku bune obutonde bwonna obwa Katonda kubanga abutonze kwagala. yes Okay. Free will. The basis for love. Eddembe lino eryokweronderawo mukadde yatugambye yalikonyeeko dda kubanga waliwo eyaŋŋamba nti awatali ddembe lyakwesalirawo tewabaawo kwagala. Mukadde waffe yongera okukittaanya. Katonda tumaze okukitegeera nti kwagala era ne tulaba nti n'oyo abeera mu Katonda abeera mu kwagala ne Katonda abeera mu ye. Katonda bw'abanga kwagala atajja n'atuwa eddembe si Katonda ow'enkanu n'aga nti you must do this because I created you. Ye yatutonda lwa kwagala kumusanyusa. Yensonga lwaki olaba nti Katonda n'alaba buli kyakoze nga kiki nga kirungi yatutonda kwagala kumusanyusa kyava atuwa eddembe n'atuteerawo obulamu n'okufa. Era bw'osoma ekyamateeka aga ntaddewo obulamu n'okufa naye nkuwa amagezi londawo obulamu. Bw'ateekawo takulekerera naye akuwa amagezi. Kakati gwe n'osalawo olw'okuba yakuwa eddembe lingi n'ova mu kwagala kuli n'otambulira mu birala. Era okwagala okwo bwe tumala okugwayo eri mu nnyanga teyatuleka n'alyoka awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka ajja asobole okutujja mu nnyanga. Lesoni ya Sabbiiti ewedde twalaba nga Yesu yali mu katamu k'okubonaabona naye ng'ekimubonyaabonya kiki gwe okwagala okwo okutaliiko geegi kwe kwamujja mu bwakabaka bwe kwe kwamujja mu bitiibwa singa otunuulira obwakabaka bw'ensi eno gwe sebo olaba kyeyamaani w'ekyalo kyo yazimba naye kabaka w'eggulu nannyini buyinza n'ava mu kitiibwa ekyo kyonna lwa mukwano n'ajja nga akunoonya. Okwagala okwa Katonda okwo okutaliiko geegi bwakuyisa mu mwana we kukwagala awo. Nina ebibuuzo bibiri eza muganda muyinza okunyambako okubiddamu. Ekisooka Katonda yamanya nti sitaani ajja kwonoona obufunza ajja kuba mubi naye era n'amutonda. Okiwulidde ng'ate akimanyi ekinaddirira. Katonda si yatonda ekibi naye yamanya nga kiribaawo. Kati omuntu yeebuuza lwaki Katonda ebintu bino yalengera omwana Lusifa ono ng'agenda kufuuka ekizibu kyokka era mu bye yatonda byonna yasingayo obulungi. Twala kugamba nti waawo kale ffenna Katonda yatutondera tuli balungi kuba tukola mu kifaananyi kye you are fearful and wonderfully made si bwe kiri naye bulijjo raw materials ezikola ekintu ziraga nti ekintu kino nakiteekamu gundi mungi gwe waba n'amayinja 10 sadio topas n'amalala ge togenda okwogerako saa zino nga gakola mu Lusifa soko tulambulemu ku nsonga eyo. Twebaza nnyo ssebo omukadde nti okwagala kuno Katonda kulaga ebintu bingi naye kyesandagadde omulabi yeerabire nti bino byonna Katonda abitonda newankubadde amanyi enkomerero okuva mu ntandikwa talina gwasalirawo. Kyekiri mukadde kyatugambye nti ye bwe yatonda ensi buli kimu kyeyalaba kyali kitya kirungi. Bwe yatuuka ku lunaku olwasembayo buli kimu nga kimaze ku lunaku Friday ku lunaku olw'omukaaga n'agamba Bayibuli n'atugamba n'atunira buli kimu nga buli kimu kiki kirungi. Naye tetuddayo kati mu ggulu nti Lusifa atunula Katonda direct face ku face bw'ati amulaba era ekibi kitandika mu ye. Bayibuli etugamba nti okuva mu lubereberye mulimba obulimba bwatandikira mwani yasalawo kigambo kikulu nnyo era omulabe njagala nga tugenda kuyita mweno okwota kijjukire yakola atya yasalawo yayina A ne B teyayina nsonga ntuufu
kwemulugunya eri ani eri Katonda. Sigamba nti yali mulema nedda. Bayibuli tugamba nti yali asinga obulungi. In fact osoma Ezekiel ekugamba yali asinga n'amagezi. Full of wisdom. Perfect in beauty. N'okuyimba eddoboozi lyali ki? Musical. Nange sinakikakasa ddaye tugambe nti yali ayimba. Yali muyimbi nakyo. Nti ono omuyimbi akulemera bamalayika kyava asalawo okujja amaaso ge ku Katonda n'ageetunuuliza. Awo oli mu kunnyonnyola muganda nga tetunaba kugendawo nnyo okusinga tusooke tutaanye wano awagamba lwaki nze ndi Katonda Katonda okutonda Lucifer ng'akimanyi bulungi nnyo Lucifer agenda kufuuka muyeekera awo tukirabe bwe tuti cause ekyo gitwala tukaanyeeko tukirabe bwe tuti nti ekisooka okuwa omuntu eddembe okusalawo nti wabanga omuntu asobola okusalawo right and wrong kitegeeza Lucifer ne watandibadde eyatandika tomanya wandibaddewo atya omulala ekyebuuzibwa Katonda yandigambye nti kale sijja batondera ddala kwegamba okwagala ku riskinga. Yes, kyekyo C.S. Lewis kyayogera mu ntandikwa ya lesson mu introduction. So kwegamba free will eddembe ly'okola ki ery'okwesalirawo lye likuleetera okubeera ng'ogenda kubeera mu nunula emirembe gyonna oba okuzikirira okubeera ng'ogenda kuzikirira emirembe gyonna. Katonda mu nteekateeka ye taliwo tewaliwo be yalonda nti bano be beekulokolebwa bano be beokuzikirira wabula bebagezaako bambi nti Enoka wabanga yatondebwa ng'agenda kuzikirira nti ne wagezaako n'asaba nga ne ku lunaku lwagenda ofa akutte Bayibuli Yesu amutera. So that is not how it works. But by my choice I ripen myself into what God knows already. Yes. So eddembe ly'okwesalirawo eryo tetugamba nti lye lyaleeta ekibi mu nsi naye mulikozesa obukyamu. Ekirabo ekyomuwendo n'okikozesa obubi kyavaamu akabasa kati. That's why it's important for the lesson reader to know the love of God which allows free will, and free will is fully exercised by the owner, not by God. Katonda yakuwa eddembe ery'okwesalirawo ate gwe olikozesa. Nga mukadde we yagambye nti eddembe lino eryabuganda Sitaani ye mu kifo ky'okutunula Katonda n'asalawo alikoleki. Wano lesson writer n'awandika n'atugamba we don't know how long the period was between when iniquity first started to when he came out of heaven. But one thing is true, that God tried his best to save Lucifer. Kwegamba nga Lucifer ono tanaba na kutuuka kuyeekera. Nga tana nagamba bamalayika balala. Luno lutalo twogerako olusomwako mu Kubikkula 12. Nga olutalo mugulu nga terunabaawo. Nga terunabaawo. I think he even references it here. I think it's on the next day. Mysterious ingratitude. Awetugenda okirabira. Okay. So kati wetuli omulabi waffe twagala gezaako okwongera ate ogenda munda tusoose ne tulaba lwaki ensimbi ate nga Katonda nnyini omulungi ndoza tukizzeemu ekyo kubanga ebitonde bye yakola they are moral agents. Essimu eno robot yo neweekera ku makya negamba I love you tekitegeeza era kyoyagala kyogikozesa gwe bweyagala eveeko evaako bweyagala eddeko eddako yo bwetyo bweri tesobola kwewaggula kujjako enkola n'obukwakkuzi nga tebigobereddwa si bwe kiri naye ate ffe abantu kano yatukolanga olondawo nti nja kukwata left nja kukwata right oba left nja kugenda ku kkono baddyo so nga ate era naawe omukyalo okimanyi bulungi nnyo nti Mukama omulazi singa azze gy'oli naga nti omwana gw'olina oyo yali kujjawo toyinzaga nti kamuggyemu. So ne Katonda naye byonna yabirengera nga biribaawo naye olw'okwagala okw'omuzadde n'agaana edda kayibeerewo nja kubyaŋŋanga kwe kwagala okwo tuli mu kwetegereza n'okutuwa okwongera okutulaga okwagala kwa Katonda bwe bulambulukufu bw'alina nti ne mu kusala omusango ebikola biri mu bitabo. Yes. Essaawa zino ffe tukusaba kulaba biri mu bitabo byaffe waggulu. Yes. Naye ate bamalayika basoma bamanya nti ono nagomba okumutwala mu ggulu Katonda ali ku kituufu kuba ddala alaga nti akola ki agala agenda. Naye ate we tuli batugenze abamu ne batagenda mu myaka 1000 ffe abagenze we tulabira nti gundi yali akufirira ebyeni naye
obulamu tebakola ki teyasobola kutuuka obulamu tebwa kikafu jukira yo already akola ki amanyi the judgment is not for God yo already amanyi the judgment is for his created beings okulaba engeri gye twasalawo buli omu so kati kibuzo twagala okudda mu kyekyo passage mpanvu nnyo kuva mu Ezekieri 28 olunyolo 12 tuka kule 19 lulambula bulungi nnyo kati kutumanyi nga Sitaani yali atya nga tanafuuka Sitaani engeri gye yalina amagezi ajjudde amagezi ate nga atukidde mu bulungi akoleddwa amayinja ag'omuwendo abeera mu lusuku lwa Katonda abeera ku lusozi olutukuvu kerubi abikkako omulabi waffe akimanyi Sitaani si mubi beauty ne bamalayika abagwa balubaale biki si babi kwegamba wona walambulwa bulungi nnyo naye kati ffe twagala okusimba okusesera mu ddakiika buli omu ngenda muwayo eddakiika emu wano wo kuba tirabika omusingi tuba tuguzimbye bulungi nnyo kanandikire mukadde wange sebo Joseph ono ataliko kamugo konna ate oluvannyuma afuuka omuntu atasiima musajja kise mysterious gratitude kwegamba obutasiima obutategeerekeka obutanyonyolekeka oba kye twandiyise mystery of iniquity kwegamba ekyama ekyobujeemu mukadde waffe Lucifer n'emikisa egyo gyonna Katonda gye yamuwa ng'atondeddwa ayinza atya okufuuka ate omuyeekera eri Katonda eyamutonda bwe nabadde nnyonnyola okusooka nayogedde ebigambo bibiri nti amalala yajja n'ajjaamu amalala n'atunuulira ekitiibwa kyakamaanya naga nti ekitiibwa ekyo oba oliawo nange nandituddeko mu ntebe yakamaanya nange ne bampujja kyatandika awawaawo mutukuvu ng'awulira bamusinza mutukuvu kigenda kikula kakati awo amalala ago bwe gatandikira awo nekigenda nga kizimba ekyaddirira kwe kutandika okukola kampeyini mu bamalayika bano kyabange singa munneegattako gavumenti eyo netugitwala mulaba mutya kakati nabo ne bakkiriza okuteesa kwe bwe bakkiriza okuteesa kwe bayibuli etuga nti newaba olutalo mu ggulu bagezaako okwagala okuwamba gavumenti Mikayiri naga nti musaaga omuyinza wa buli kantu nga ye yakutonda gwe mu mayinja kwegamba olw'okubanga okwagala teyakulina kubanga singa yalina okwagala yandibadde taluubirira ntebe yakamaanya era singa yalina okwagala yandibadde talumba Adamu ono teyaliimu kwagala. So yensonga evaako agamba nti sin is a mysterious unexplainable thing. Ekibi kintu ekitanyonyolekeka. There was no reason for its existence. Tewaliwo nsonga lwaki kyabaawo. To seek to explain it is to seek to give a reason for it, and that would be to justify it. Bw'ogezaako kwagala okunyonyola lwaki kyabaawo na kyabaawo kitya, obanga akyejjeereza kwegamba obanga ayimirirawo ku lwaki alaga nti kyandibaddewo obanga anoonya gamba nti wano singa Katonda yali akoze bw'ati n'ayongerako kala bw'eti kyandibaddewo. Sin appeared in a perfect universe, a thing that was shown to be inexcusable. Bali nange ekyo kyayongedde okumatiza okubeera nti ekibi kyasituka mu nsi etuukiridde oba obutonzi obutuukiridde bukakafu nti ekibi tetuyinza kukiwolereza. Zanituluda tewali yakisembe, tewali yali akiyise, kubanga mu baaliwo abaatondebwa tewaliwo mukwano gwe bayinza okufaanagana.
tewali yali akiyina. kiringa gwe okuva eri n'obuugi bwo n'obuleeta mu bbaala. Tugende ku Wednesday tulabe the price of pride, omuwendo ogw'amalala. Wano olw'obudde tusobola summarizing'amu mu bigambo bina nti ekisooka mu Bayibuli tuyina Sayuuni, olusozi Sayuuni, then waliwo ne olusozi olulala olwa Babeli oba Babeli, like representing Babylon as an opposite oba nga omulabe owa Sayuuni. Tuyinayo ekibuga Yerusalemu n'ekibuga Babylon. Yes. Ono omwandisi wa lesson akyo ne tugamba nti one is the theme of Salem, Mount Zion, the New Jerusalem. The other is the theme of Babel, or Babylon, which stands for Satan's counterfeit domain. Inti mu Bible tulaba amaanyi ga mirundi ebiri. Obufuzi wa mirundi ebiri. Babylon, Stan, represents the devil's side. Zion, olusozi olwani olutukuvu olwa Katonda. Bano abiri bakola ki? Bali kumbiranye. Bakontana. So nti ayagala kubeera nga Katonda, ayagala kwegulumiza, ayagala naye asinzibwe ne yeeteekawo nti ye nga ye gwe batonda atalina buyinza mu ye ng'omuntu agamba nti musinze nze. Katonda agamba nedda nze alina osinzibwa. Kati mu byawandiikibwa eno theme etambulira okituuka ne ku Nebukadduneeza mu ssuula ey'okusatu ya Danyeri, Katonda amugamba nti ojja kubeera omutwe gwa zaabu mu ssuula ey'okubiri mu kirooto kye. Nebukadduneeza mu ssuula ey'okusatu n'agamba nedda sijja kuba mutwe, nja kubeera kyonna zaabu. Ate akomawo ogamba nti ajja kuba zaabu n'agamba n'okusinza mukole ki? Musinze nze. So tulabagana amaanyi ga mirundi emeka? Obufuzi bwa mirundi ebiri. Nti obumu waliwo sayidi ya Katonda naye ate wala waliwo malala. Kuba kirowoozeeko gwe batonze oyinza otya okwagala eyakutonda akusinze. Naye ate laba kino nti mu kwagala okwo okw'amalala olina by'ofiirwa. Kuba Sitaani yalowooza ajja kugulumizibwa naye ate nga twalabe mu ntandikwa olunyi lwaffe olw'okujjukira nti ajja kumutema musewa watotaka. So the price of pride is loss. Naye afunamu soke kikolonyawo kwata okutukeetegerezemu Katonda obula okifumitirizaako. Lucifer ono kuba ebirooto bye byalina nga katandika ng'agezaako okukola campaign munda muli agamba ekisooka nti ndisukka emunyenye za Katonda we zikoma ntuule ku lusozi olw'enkomerereza obukiiko obwa ddyo oba kono that's ku lusozi lwa Katonda ayagala kuyingira mu mubiri atuule ate nekira nti ndibanga oyo ali waggulu ennyo ndifaanana oyo ali waggulu ennyo kwegamba ng'olaba nti katugambe nga bweyogedde amalala galina ebirowoozo bye gabitutte kwegamba gamulimba nzinyaga nti Satan is deceived also nti gamumatiza nti woneesiga zijja kutuusa wali wotaatonderwa kutuuka kyenjagala oleeta jawo kirabe wano nti because endwadde eno ffenna almost tugirina abantu ey'amalala price of pride kyetuliko omuwendo guno. Omuwendo gw'amalala gukwambusa mu birowoozo oba mu reality. Gukwambusa mu birowoozo naye in reality gukusa the price, the result is pride takes you down. Fact njala nnyo ebigambo bya Paulo alina waawandiika n'agamba oza Mbagalatiya aga nti omuntu yenna kansomulumirizo okukinyweza ekintu kimu because bw'ogenzi n'okinyonnyola the idea came very well mu kitabo ky'Abagalatiya sula 6 lunyiriri lwa 3 lwa 2 lukulu nnyo. Paulo agamba lwokusatu Bagalatiya 6:3 aga nti kubanga omuntu we yeerowoozanga okuba ekintu nga si kintu nga yeerimbalimba. Kati Lucifer ogeza nenengera yeerowooza okuba ekintu kyatali. Okimanyi Lucifer nyinza nange okubanga Katonda oyo ali waggulu ennyo nange nyinza sebotulako mu ntebe yeeyo aye si kutula zenna kukkiriza okugamba nti Lucifer ekirooto kye
kyali kyakulaba nga amamula Katonda mu ntebe eyo. Secondly, singa yalina obuyinza obutta Katonda era ajja kumutta. Actually, that's the whole Era Katonda singa kati simulamu. Oba olengera naye essence gye ndiko wano kye tuli mu Lulaga nti yeerowooza ekyo. Naye Pawulo agambye nti bwe weerowooza okuba ekintu nga toli era oba weerimbalimba. So mu kwambuka mu bwongo yawunzika enkoona egudde wamma n'enywera eddala ettaka. Waliwo n'okwerimba okubeera bwe kuti nti tolaba privileges oba mikisa gy'olina. Jjukira Sitaani agamba nja kwambuka mu side za north. Naye ate Bible etugamba yali malayika akola ki? Abikako. So mu mutima kiba kitegeeza nti ekisooka asooka neerowooza nti waliwo by'alina okuba nabyo ebitamuweereddwa naye erabira ebyo bimuweereddwa by'alina. Kwegamba amalala tegakoma kwambusa genda gy'otagwana genda, naye gakuleetera n'okubeera nti tomatira nabo n'ekyo ky'oli. Emisaa yasinga kiro gye twayogeddeko wano kati etandisa okukula nga mukadde wagambye ezimba etandisa okuzimba nti muye awulira ddala nti ebiri Katonda naye akola ki? Abigwana kati atandisa okwerimba. Otamatira. Sitaani mugezi okusinga gwe nange. Naye olaba ffe aboonoonyi tusobola kiraba nti okugezaako okusinga yakutonda busiru. Si bwe kiri? Era Lusifu ogamba nti nno kanti njala kubanga Katonda yali agezaako kwagala gamba nti Katonda taliyo obufunze yasirwala naye ng'amala agamusimuza. So twagala kuwunzika mukadde wange spread of unbelief kwegamba okubunya oba okusaasaanya obutakkiriza. Wanyisemu waliwo ekirwadde wano ekyalumba abantu mu myaka gy'ensanvu gya 80 awo kati ne weekiti kyatunda nnyo HIV. Nze omukubageza nti HIV ate kuba yatandika was a single creature. N'agenda ng'abuna ne leero akyalibyo by'abantu 10. Naye tudde ku butakkiriza buno obuwogerwako mu Kubiikula 12 twalabula bwe tubuwunzika waliwo ensonga awo 3 ezisaba mukooneko ku butakkiriza buno engeri gye bubona. Sitaani yakola ebicupuli n'abisaasaanya. Era kakati ffe abazeeyi batuwa ssente omala kuyita muzzukulu gyangu ndabireko zino ssente entuufu. Toyinza kwawula kicupuli na ssente entuufu okuggyako kakati mu abalina tekinologi. Nefe abakadde wetegereza nnyo ne wetegereza kati wa ssente zino nzeekengedde. Muzeeyi ssente nnamu ne Sitaani yakola ebicupuli. Ekicupuli kyeki? Ekintu ekifaanagana na kiri ekyeyagala okufaanagana na kiri ekituufu. Ako nkaagadde nnyo okaleete ng'onnyonnyola genda mu maaso mukadde wange. Kaakati yatandika naki? Ayagala kusinzibwa. Manifesto ye ezimbiddwa ku bicupuli. Bakola ebidongo n'okiwulira nga bw'onyiga bw'oti wabadde oyogera ku maloboozi n'ogamba nti amaloboozi Sitaani 7 alina amaloboozi 7 wandiba omutuufu naye ejjukira ate mulimu ne half beats ne mubaamu ne flat n'endala. Kaakati bw'ogenda okubala amaloboozi gali 7 ng'otandise ku byuma by'abazungu bano C, D, E, F, G, A, B. Kaakati ago si 7 oteekamu flat oteekamu high. Kaakati ago bw'ogenda okugagattako gonna agalina omuntu atya. Kaakati ogenda n'owulira ekidongo abaana bagamba tuteekemu mikisa. Kaakati Ibiriisi akola ebicupuli bye bifaanaganeko nga biki. Bw'amaliriza n'alyoka akubuulira amazima wano mu Buganda gatya kyakanyoomonyooma obonyoomera sula mu nju oli mutandikwata mulala singa otuuka eri gye basamirira aga nti akanyoomonyooma obonyoomera sula mu nju bwe ndi mutandikwata mulala bw'amala okutta ono ng'akwata omulala ayogedde amazima naye bannannyini kumusinza tebagize eki tebalabuse. So kwegamba ku Sitaani bw'aba atambuza obutakkiriza atabula amazima naki n'obulimba. You know what you to nti Sitaani
kyasinga Katonda okulimba yasobola otabula ebibiri Katonda yali ku kikuluyi lutya awo no muganda ng'ogenda okuba lindako mmaleyo akantu kano kakulu nti amagye g'e Rwanda singa omusirikale ayimirira awo n'owa wano n'ayimirira awo n'owe Kenya n'ayimirira awo tebalina njawulo kubanga bonna bambadde kiki kibomboola kaakati naawe bw'ogenda eri mu nnyumba ya Ddungu n'omulala n'agenda mu nnyumba ya Mukasa tebalina njawulo n'ono agenze mu St. Paul's Cathedral tebalina njawulo kubanga gonna magye enjawulo eriemu ti gano ga Rwanda gano ga Uganda agenza okusinza mu nnyumba ya Mukasa n'agenza okusinza mu nnyumba ya St. Paul tebalina ki njawulo ako kenjagadde okunokolayo weewaawo tweyanze nnyo mukadaffe so olutalo luno olunene mu Bukwikula 12 lwatandikira mu ggulu nga Lucifer ayeekera era bamalayika kimu kyakusatu uli agamba nti bamalayika 3 mu ggulu bamalayika 10 beegatta kwani ku Lucifer ekyokubiri lwavaamu ate obuwanguzi bwa Kristo ku musaalaba okiraba amawulire amalungi ago then ekyokusatu lukyagenda mu maaso nga Sitaani agezaako okulwanyisa abantu ba Katonda mu biseera by'enkomerero abaasigalawo naye essuubiriri nti bagenda kuwangula kubanga abo bali balina omwana gw'endiga naye alikola ki alibawangula so kati baako kyogamba tubenga tuwunzikatubigere just ebintu bisatu sinzira kuno ekika ky'okwagala kye twogerako ekya Katonda waliwo akagambo mu lesoni y'Oluzungu akagambo altruistic love altruistic kabadde wano ku lunaku lwa Wednesday wansi wano ekigambo altruism kitegeeza nti gwe osooka nze nti I put you before myself ekiri Yesu yagamba nti byagala bakolere yes bikole so mu government ya Katonda ekyo Bible kyegamba nti mu Bafilipi esura ey'okubiri nti let everyone esteem the other better than themselves nti mu bwakabaka bwa Katonda Lucifer gye yali the principle that governs is the one of selfless love kati yeji yakontana n'ateekawo self kati bwe tujja wano kampeni yali yakwesoosa nti okugwa kwa Lucifer nga mukadde yatugambye tekwali just nti no yemulugunya nti just nkoye it was principles that were nti ono love ono self kati kino kyayingiza mu bantu mu bamalayika gyebatandikira mu ggulu kwegamba n'ananiko kuba kampeyini nti beba basooka mu kifo kya Katonda eyo kampeyini mukadde kyayise ekicupuli nti ekicupuli the counterfeit of love is self it also seems like a form of love but it is love of me better than you kyonga okitegedde olina kusooka oli mu bwakabaka bwa Lucifer nze nkusinga mu bwakabaka bwa Mukama gwansooka wanakkakkana anaagulumizibwanga nkadde waffe ssebo tusaba okkirize gwoba otuwera esaala ebiralawo otukoze bulungi nate Katonda ayinza byonna bw'otukkiriza okujja mu maaso g'okwogera ku linnya lyo tuli boonoonyi nnyo abatasaana kwogera ku linnya lyo naye ekisaa kyonna n'okusaasirako byokka bitumala ebigambo ebyogeddwa Mukama tukusaba omwoyo omutukuvu ajja biruŋŋamye weyongera okutuyigiriza n'okutunyweza mu lugendo lutuleeta mu bwakabaka bw'omu bwetyo otwegayiridde nga tusaba okuyita mu Yesu Kristo omununuzi waffe weewaawo mukwano gwaffe aliko 3BN tukwebaza kuba nti otambudde naffe okuva gye twatandikire paka gye tuwunzikidde naawe ali ku YouTube thank you so much comment gyoleseewo ate n'okusharinga obubaka buno n'abalala n'okulayikinga obubaka buno ebayita give it a thumb ate naawe atanaba kusubscribinga okubeera nti osubscribinga twagala kwageza sabiiti ennungi ne tusaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kyeyongere gy'oli